engambo ziyitiŋŋanye nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde nnyo nti era ali ku kitanda. Abantu bangi babadde mu kweraliikirira n'okutya olw'ebigambo ebyo era bisaasaanye nnyo. Amasimu gatukubiddwa, obubaka butuweerezeddwa, n'abalala batutuuseeko nga babuuza ekiriwo. Nzize wano ne bannange bano okutegeeza Obuganda ne bannayuganda bonna nti Ssaabasajja Kabaka tali ku kitanda era alamula bulungi obwakabaka bwe. Bwe nali njogerako eri Obuganda ku mbeera nga bweyimiridde mu Bwakabaka nga 11 muzigo 22, nawa abantu amagezi okwegendereza amawulire agatali matongole agafulumira naddala ku mitimbagano. Emirundi mingi abagafulumya baba bagenderera kutabula, baba benoonyeza byabwe era baba banoonya kufuna bagoberezi ku mitimbagano gyabwe abalondoola emikutu egyo gye bakozesa. Ennaku zino abo abatava ku mitimbagano nga bajoogererako buli budde, kino bakitwala nga mulimu era gye bakoma okwogera, gye bakoma okufuna ababagoberera ku mitimbagano. Olwo kampuni eziddukanya emitimbagano ne zitandika okubasasula ssente, kubanga kampuni zino zisolooza ssente ku buli mugoberezi abeera ku mutimbagano. Nannyini mukutu okugobererwa abantu abangi batandika okumuwa essente kubanga aba ayamba kampuni zino okufuna ssente. Mu budde bwe bumu omutimbagano guliko abantu abalala bangi abatayagala Buganda kutebenkera. Obuwanguzi obutonotono bwe tuba tutuuseeko ng'Obwakabaka n'ebyo ebisaamusaamu ebikoleddwa ebiwa abantu essuubi tebabyagala era babyogerera n'okubitaputa kifuula nnenge nga baagala okumalamu amaanyi abakola emirimu egyo ate n'okweraliikiriza abantu ba Buganda. Bwe nali njogera mu muzigo ku mulundi ogwo nalabula abantu ba Buganda obutagendera ku byogerwa abo abatava ku mitimbagano naddala abatalina mirimu, abafere, abatamiivu n'abanywi b'enjaga, bonna awamu abo bentera okuyita ba muloddokayi nkuwe. Amagezi gempa abantu ba Buganda ne bannayuganda bonna kwe kulondoola emikutu emitongole egy'Obwakabaka, radio, telefayina, ekibanja ky'Obwakabaka eky'omutimbagano oba kye bayita website, eggulire lya Gambuuze nalyo ery'Obwakabaka eriri ku mutimbagano. Magezi gemba wa mulondoole minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka oba mulindirire Katikkiro. Ensonga zonna enkulu era entongole awo wezifulumira. Awo nno ngumya Obuganda era mbutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka alamula bulungi Obuganda.